nti olikiriza ebinyonyi ne bireekaana bino ebinyonyi endege zireekaana n'okkiriza buli kimu ne kireekaana nga bwe kiri. So lino ddembe lyakuba ekitukozesa fayiti eno kugatta abantu si kubaawulamu. So ffe tujja kubeera mu yellow corner babeere mu red corner, baliwo abawagizi baddembe okujja sayidi gye baagala kuba nkirabya ddala ng'ekiro ekyo bajja kusala bangi bajja kudda sayidi eno olunaba nga tukyalinayo entebe simanyi bulungi omutawaana gwo gwa kuzzika kwolwo. Sagala kwogera bingi. Kini Kalisa ne mmwe abalala mwenna abali wano BBS mwenna abanyini TV n'empapula z'amawulire ziri wano, ebigambo njagala kukoma kwolwo. Kyovala nagambye sagala kuwulira nti golola abapromota bamubye. Twabagambye nti mujje musayininga essente mu maaso g'abantu, mukwate essente zammwe teziriko nti mbi za kaveera. Kiri gyali naye nga kyekyo ffe tujja kukuba abantu. Kati Abitex naye ayongerezeeko. Kyenjagala okugamba abantu nze ono Balamu si mukwano gwange naye essaawa betuuka nga tumaze okuba omusajja we akwateko mu ngalo. Ono Balamu si mukwano gwange olw'essayidi y'ebyobufuzi gy'aliko, naye si kyatteeka nti omuntu okukola naye bizinesi alina kubeera mukwano gwe. Ali n'ekyalo ebyobufuzi si lutalo. Ono omusajja w'NRM ogutali musango. Era ekitukozesezza fayiti eno nali mu baanize manyi namusindika mu luwummula ono ne Bebe Cool. Nali nabasindika mu luwummula naye olw'okuba nti ebyobufuzi twakuteekawo embeera eraga nti si lutalo, y'ensonga lwaki nakoze nayo fayiti eno. Nazze n'omulwanyi wange Moses Golola naye najja n'owuwe agenda okukubwa kuteekateeka fayiti gye ndowooza nti yabyafaayo. Era tugenze mu fayiti eno si lwakuba nti ono mukwano gwange nnyo, naye ye fayiti bannayuganda gye balinze okulaba. Ate nga notasobola giteekateeka kuba nze nina Golola ate naye yayina Semata, kati nga tulina kujja wamu era ng'atya. Webale nnyo. Ekisinga obukulu kyenjagala obakakasa kiri basajja boogera sibeerangako Abitex mutwalanga abapromota abasookawo, naye ate kusaawa eno wetwogerera twagala muzikiza. So Abitex nkubuulira mukulu wange, nze njagala bakukubira omusajjawo naawe bakuweyo tteka emu enkofiira ne power bank kulono bibule. Soko olinde ebimala okubula, lindako webiba bimaze okubula. Abitex nja musabira, nja kusabira omukulembeze w'eggwanga Abitex bamweyo obweggombolola, bafune eggombolola lye Bukomansimbi bakuteekeyo ggombolola chief, naawe Golola bakuwa obw'omuluka muve mu bikonde. Otherwise eno mpologoma gye nina katwogere ebisembayo tetugenda kusula mu press conference. Omwami Balamu Balugaale nja mutegeeza nti Moses Golola nga tuvudde mu katemba teriiyo muddugavu amukuba mu Uganda, era ekyokumukuba yali nsobi, yagaana okweteekateeka obulungi. Kamala okwogera omugunjufu asooka n'awuliriza omuntu ng'ayogera lwaki mugunjufu ne mukama wo. Moses Golola of Uganda teriiyo muddugavu wano amukuba, naye fayite yasooka yalimu amancoolo agatagenda kuddamu kubeerawo, era amancoolo be gaddamu fayiti tujja gikomya mu kkubo. Moses Golola buli ekyetaagisa kyonna kigenda kukolebwa okulaba nga yesseggwanga yokka mu kickboxing mu Uganda. Era omwami Semata ne Balamu we bagenda kugwa nga be baagwa ne kkala zaabwe eza kyenvu. Koolwo kagenda kuggwera ku Freedom City. Ate mbagambye His Excellency Bobi Wine ngenda kwogera naye muntu wa sports alina okubeerawo kwolwo lunaku. Noono waddembe okuleeta Semewo empologoma tekyalimu mannyo, empologoma yoono tekyalimu mannyo, tekyaluma empologoma tekyalina mannyo, empologoma tekyalina mannyo, amannyo gagigwamu kifaananyi. Omwami ono twagala kumutegeeza nti omulwanyi we Umaru Semata Golola teri ayinza kumukuba nga ndi mabega we. Njagala kitegeere okuva n'olwaleero Umaru Semata ate kisinga okuba ekikulu ennyo ajjidde mu kkala
etawangula eyo kala yaggwawo yasigala mu byafaayo Yefuga tujjidde mu kala omusaayi begubwa nga teguli mu mubiri tosobola kutambula essaawa zino Moses Golo of Uganda ye kabaka wa kickboxing mu Uganda era tera ayinza kumukuba ne luli yali nsobi bamusala nsawo Umaro Ssemata agenda kusukka raundi ya kusatu ayo tusaba abantu bakeereko nnyo kubanga fight eno abantu bayinza okula we batuula naye tugenda kuteekateeka kuba tumanya abantu bagenda kugijjumbira nnyo buli wamu ku Freedom City nga 3 buli wamu bagenda kubeerawo screen nga bootudde olaba bulungi balamu n'empologoma ye takyalina manyo mu kamwa tugenda kugikubako olwo lunaku buli lwe tukuba golola buli lwe bakuba Ssemata buli kikonde ekigenda ku Ssemata kigenda kuba kikuba kala ya yero kutuviira mu ggwanga lino wangi taata omanyi omuzungu agamba nti ebyafaayo bitera okweddamu history repeats itself omwami gwe bayita Tugumi yaleeta coffin nga amanyimu agenda okutwalira Golola bamaliriza ye gwe batwaliddemu bamukuba kikonde n'azuukukwa n'abaganda bana lwaki fight tetandika ne bamugamba yatandise dda bakubye dda knockout kyekigenda okutuuka ku Ssemata ennaku z'omwezi nga 3 omulwanyi wagenda training era tugenze olaba wona agenda tetugenda kwogera tetugenda genda Thailand tugenda kutrainingira wano kubanga Uganda tugenda genda Busaabala tugenda genda tulinye ensozi naye tugenda kukola training wano tugenda kukolera wano training tugenda genda Thailand